Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nteno naba akolene ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Washuga teyamalizanye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with RealTime with Mimi. Stay locked in. Yeah. Akola mulimuki. Ayinayo ku baana. Nese osolosanga omukyala ng'oyo nga tazaalangako wadde n'oma. N'ennaku zino abawala tebakyagalira ddala zaala. Abaana babadde babeegezaamu batta. Obazaala n'obulo balya. Omusajja ng'ogoba mugoba emisinde amaanyi matono g'okudduka. Nasanze ojji wange. Ogoba masapulu n'ekkwata. Nasanze ojji wange tazaalangayo wadde n'omwana n'omu. Atya. Naye ng'akutusa olukutuka. Nga alwaki abaakutuka atannazaala. Namubuuziza ekyakusuula amabeere gwe atazaalangako kiki? Bagayonka abasajja ate bakulu. Bagasikisa busungu.
dokita yagamba omukazi oba azadde oba tazadde ebbeere ekiseera bwe kituuka nga lyaggwa ligwa Nate waliwo omuntu gw'osanga ng'azadde abaana nga liganyuggwa ng'ebbeere liganyuggwa nganzi kati gwe sooka wejjeko nedda mukwano wejjeemu effitina anti kati Zubeeda effitina talina weegenda kutuusa Kasuku tetukulabangako mu t-shirt tulina kipimira awo wano oyambala gano agagoye aganene bwe tulina oppimira waliwo omwana ajja n'ayambala t-shirt nga tali mu kaleega ebbeere nga liri kuli nga liringa erimu akati ng'ennywanto eri wano ku mutima gw'ebbeere wano si eno waliwo ennywanto gy'onoonya n'ogiraba ng'eri eno wansi n'omugamba ennywanto waki eri wansi eno ennywanto ng'eri wansi ate ono ebbeere litunudde wansi things fall apart kinu wachebe ennywanto ng'eri ku things fall apart kinu wachebe byebiki ebyo kinu wachebe tomumanyi tiwasoma literature nze saagala literature waliwo omuwandiisi ng'amuyita kinu wachebe yatunulanga wansi ayina akatabo ke bakayita things fall apart abakazi ennywanto olumu zeefunya kati omwana oli omuwala yakazaala abaana abo bana naye ebbeere likyayimiridde liti kati ye disadvantage alina ya feesi nkadde lwaki takwata ebbeere n'alizzawa naye kifuba kikyayimiridde be papa anti era kati at least feesi ate ogivaako n'odda ku bbeere ate waliyo n'abalala azadde abaana bana akabuto nga kaddawo munnange oli abakazi abatagejjeza mbuto ng'akabuto kaddawo nga buli wagira bw'ati asigala yeye n'omugamba mukwano kiki nga yeye original made ye nga online bwazaala ne bwakola abawala gye bali kati ate n'ogwa ku bano tazaalangako ebbeere lyagwa olubuto lwamwereega nga luyise n'omugamba eyo emmere yonna olya yaki naye waaye bagamba tekiwoomera matama abiri nayina kyali wange nga ye olulaba ku muwala ayiseyise ebinenenene ebyo bee bityo nagamba ebyo ebinyamanyama by'okwata Echiddako ku Executive Meeting. we bayitaka naayo kyani muntu yawe ne saati nasemba gyambala ddi sibanga gye nali mu wiiki ewedde yali ya reddish naye otuuseewa mutyaba saagala tulwe wano otuuseewa anko saakunteerako wali tunaagenda omumala naye maama okantadde wala bulala maama yakange kaliwo kwekaliya tibe kuba kulonda tugende tulonde naye obululu tebubaawula eyo ebitebaga biwulira tebagalira ebirwayatagala mulonderayo akalulu tekabaawula akalulu tekalina twawula buuze kyebakoze mutabani wa Nyanzi ani gundi eyo girudi kyekyo kyonywa kyayi naye maama simanyi obeera onywa okura kyayi wuuyo naye wemanyiza onywa okura waki okura akendeeza amasavu bulijjo abantu bagaba bulijjo olina ebirevu byakaweke kumbe tosanyirira bisanyirire ondabe nga nva bisanyirire naye onyuma ng'obisanyirira binyuma nga mbisaniridde kati kyogaa wano nnyumiddewo onyumye nnyo ne wali oba obisanyirire oba olabika bulungi waliwo gundi Neri Baba akuba maani nina obuzibu ne Neri Baba is a very serious person Neri akusanga wooli ate ozunga buli lwajja ŋŋamba kimu neerabidde alina kagundi ke yali yaŋŋamba kaba kakazigo
okayisaamu buli kumakya nekiryoka kigonda naye kuba ekikyo olumu kiba kyezinze nga anti nze ofaanana bulala nze benzuukuka amanzuukuse yensonga ki nalinga nsala akabumba abantu nako ne bakangobya walinga osala akabumba nalinga nsala nze ng'ofaanana otya obeeranga gundi Nimrod nedda akakabumba ka Nimrod saakasalako nalinga mmalako naye kati obuzibu lockdown nakuze enviiri eza Ronington nakuze enviiri nga nina ki afro benti kati ng'ofaanana otya olinayo ekifaananyi anti sibajoba naye nina YouTube anti nagigulawo biseera ebyo kati benkoze enviiri ate nzirugala mu face mba muddugavu kati wano oli mweru wano ndi mwerumu benkoze enviiri mba muddugavu kati nendyoka nzirugala waliwo alala we nakuze enviiri muzeeyi wange yali azinsazeeko nga neebase nze sikulaba ku nyuma ng'okuzizza enviiri kyogamba kati wano nziggyeko oba olabika bubi lwakati tokimanyi kuba oleeta kano akantu ka wano kano kaswigida anti wano wembiira essala lino lyessala wano kati ani atakumanyi wako kakuyambako kulya salamu maama nnyabo owuliriza ono salamu aleikum ne zifuuka salamu aleikum twala eri buli omu aba akumanyi abantu baba nendyoka mpoomerwa omwana w'omusiraamu salamu aleikum essaawa yonna omwana w'omusiraamu atandika ate oza tukyabala ennaku eziri awo poza ekisiibo kituuse kutidde naye kijje madamu ogenda lyaki omuyinayo ki kikulu saagala chapati yadde ogyesembereza nze ngenda lya chapati nazikooye wakooye zaaki zakukoze eki zantuuse wano ate nga mutyaba agenda mukyala wa tetuleeterayo ŋŋano mutyaba yatukoowa nowa shalom naye yatukoowa ate wa shalom owa shalom hesesese services mukambwe ku bintu byennalaalo oli mukambwe kati muyina chapati zokka ayina kukambwe waleeramu ak'embuzi temubaayo na kintu kya kyonna ng'oggyeko embuzi waliyo ne biifu waliyo n'ak'ebinyeebwa bakakugambye ka biifu si ka mbuzi mwinayo omuceere n'obummonde mpa omuceere n'obummonde ne ka chapati mpa akatogo k'ennyama y'enti kati ndowooza supu w'obummonde era gw'oba oyiwa ku gundi ku muceere tompa mbuzi embuzi yange yazadde kati oyagala ki ekituufu njagala nte lwaki tebakuwa bino byendidde owaayi nze ndi omuceere tolya muceere sirya buceere sirya bummonde butokose mbulwaki nze mune tekagenda nze akamonde kalya kali deep fried boyiro lwaki kumakya oba okeza omuntu ebisiike supu anaavaayo atya kati ogenda katokosa ogenda tokosa kammonde naye kasupu neetaaga akantu nga sirya kammonde katokose mutyaba ogenda lyaki oba kasiike ng'ebyange kati batuwe bisiike oba bitokose naye kati gwe weesalirawo ddi tusiikire tuwe bisiike ffe tetwazaalibwa kubonaabona akammonde akatokose obutokose teri muntu ayinza kkalya okujja nga aliko ekikyamu butere baba balwadde akammonde nze ndakasiika akasembayo mu seppiki agamba kano ng'okasuddemu obutungulu oteeka mu mazzi n'oteekamu obutungulu n'ennyaanya n'olyoka owuuta mukwano nakugambye nti ki ekinnuma n'obanga ali ku dialysis ani yamugambye nti ne waki abantu be balwala babawa amatooke ebisiike tebiriherese wakyo kiyita heruse kati sonde etera amatooke nga ga katogo ka nnyama ennyama y'ente si ey'embuzi nze embuzi yange yakazaala byanguye kati deno mutyaba ogenda nywa kyayi ki mataye spice naye ndowooza byonna bye batakuwa wuwa obiriira wano mutyaba tewali muntu mu bulamu tolaba yeyagadde mu kukola nga mutyaba okweyagala mu kukola nno kizzaawo tewali muntu ku makya andabako n'asanyuka nga mutyaba tayinza butasanyuka mutyaba bw'andaba baati alina essanyu ly'aba nalyo wamuwonya ennaku ya sipiriti eryo essanyu ndiraba gundi yaliyina nakawala kange bekaana nga nzeeyeka kasanyuka asi muwana olinayo mwana omulala ninayo abaana abalala mukwano ffe tubadde tumanyi olina Nicholas ne Mowana nedda
Viveke. Abo mbo kati baleke batugamba. Bano naba balekedde muri Chorus ne Moana. Bo abawaddeyo naye bali baleke. Bali nabalese. Bali baleke. Naye mutyabe eyo jampa gikyuse. Wabula. Ffe tuli banno ffe tuyinza okukugamba. Ffe ngenda kuwaayo jampa nina engoye ezandeseewo. Lwaki omuwezi kuleseewo? Anti jampa tebalina we bazigaba. Ate jampa mutyaba jampa amatogitwale. Ate sizambala yambala. Ataganira wa nakati oba omubuuza musajja watwaddemu. Wama ngenda kuwa jampa ziringa nnya. Akwene tracker shoot obuliremu. Lwaki ogiyita tracker shoot? Tracker suit. Track suit. Tracker shoot. Omanyi lwaki bagiyita track suit? Kuba bajambalira ku track. Track ogimanyi? Si eno jacket ereekana nga akaveera. Track ogimanyi? Zitwala omusenyu. Tuli ku kigambo track suit. Omanyi lwaki bagiyita track suit? Kati bw'ogenda wano we baddukira. Eyo kye mwandiyise ekisaawe. Eyo bagiyita track field. Okitegedde. Kati engoye eyo suit eyo olina gyambala awo. Lwaki abantu bazambala wano bagenda na kukyala? Okukyala bazambala. Bazambala. Naye kati byagenda bikyuka nti kati gundi zino kampani nga Nike, Puma, Adidas kati zaatandika okukola ze tusobola okwambala. Naye nga ideally kigaboola waliwo engatto eza golf. Olina omusanga ayambadde suuti akubyeko engatto za golf. Nakasanga abantu bangi mwambala engatto za golf ku masuuti. Wali ez'emisinde. N'eza gym. Wali eza gym. Kati eza gym ate muzambala nga canvas. Ne bazitamu mu kuwiike. N'ozambala. Olina kanti nyambadde ebintu ebyaka nyoko. Tobizze ebyekisiru byo. So mutyaba mwe tracker suit kuba ye sina track suit. Egenda mutuuka ne bino bi sweater pant. Sweater pants. Ejja mutuuka kuba muwanvu kati gwe kugwe bannene kuye eba fitting. Ate yejja mutema ajja kubanga mutabuliiki. Eba fitting ate kati alina choice ogenda muwa buwi. Ye mutyaba oli musiraamu abatabuliiki oba bano? Musiraamu. Anti banga wali abasiraamu wali mutyaba toli musiraamu. Oli musiraamu. Leka kutandika bintu. Gundi yagambye nalabye true leader. Yagamba mutyaba agenda bweru. Mu gavumenti yamuwadde agende bweru alambule Europe yonna mutyaba sewo tewatugamba. Kati wumulayo omwana bagenda kugamba gavumenti ye yagimuwadde. Ekyo twajogera before. Naye oba bagamba kiyo tugenda si ekyo wamma. There is nothing that is going to stop Mutyaba from going to everywhere he's going. Mulabe wasimayiringa. Mutyaba agenda kuwumula. Mukyala wo agenda kuwumula. Yisaba yesalirawo oyo golaba agenda after Ramanzani. Mu March. March awo nga gwako. Mutyaba. Naye tokola biri ebyagundi mbu oli akutta recordinga atusabira. Tusabire mu mutima. Okutokuba akapapula n'okapostinga. Butereevu nti nkusabiddeyo. Sabira mu mutima. Ayina okakubira akakuweereza. Asabire mu mutima. Kati Mutyaba kati uliriza naye saagala kukola kichano yange kubeera nga tekola ki. Ogenda naye. Ngenderako saagala chano yange benge eri dormant. Kati anko nze ajja akolene wange oba ne anka agenda. Atugenda ne Mutyaba. Mutyaba eri nga bwandikodinga. Al-Muslim. Akul Muslim. Omusiraamu muganda w'omusiraamu. Tugenda ne Mutyaba tuyoke tusabe dduwa zonna. Waliwo kyali wange bakwanako omuwala omusiraamu wano ku Monte wano wennyini. Tutudde shisha wala gy'atambula. Mulina omuwala omusiraamu naye akuba shisha ne wala gy'anywa. Abaana ennaku zino tebakyatya. Omwana yagamba nti Katonda tuli musanga tulyogera naye kati wano taliiwo. Be tuli musisiika tuli nyumya. Tokwanangako mukazi musiraamu. Mu byafaayo byange profile sijjukiramu mukazi musiraamu. Kiki obaboola Katonda ate tannabampa. Ofuna bakatoliki banno. Balokole ba 7C. Nakwanako mu 7C. Yali akuba ekyalaani. Bakoowa. Bakukoowa. Ne bakako mu ngoye zammwe. Yebaka mu off card. Nindo mu 7C anyuke.
naye wamira wuzi kuba wuzi nga ziro nnyingi baba basaze oli awo omira wuzi nangayo byonna oyogera byaki ne mugana nno kati Katonda akuyambe naayogera erinnya lyo naye wali enajja nankombi yavaawo ku kyalaani oba kati yaddawa simanyi maama exibwe wafuna ssente ate eti wamujjukira kumukyusa mumujja ku kyalaani kyakukkubo ayasamire moli namugamba tabiddamu abawala b'ennaku zino abatunga ebyalaani balina ssente sente eri mu kyalaani naddala bw'oba okitegeera va kuba nabo ku kyalo sente eri mu kyalaani ekyaddala kati nina omusajja wange Alvin akola masuuti nina Luyombya akola masuuti tunulira Jibuke yakola n'essomero nina Oscar Kampala kati kubona ani akutungira amasuuti kati bonna kati luli oba ogula gawedde kati ene kooti gundi yagikola ndo kamuleke musajja wange asigaze bizinesi kooti bagivuma nnyo gundi yaŋŋambye Jibuke yaŋŋambye leero Mande agenda kujja mpimeko essuuti nzije ngikoleremu kati Alvin kola kyekimu ne Luyombya naye yaŋŋambye agenda kujja kati ate Oscar Kampala tulina collaboration gye tugenda okukola ayina tulina project gye tugenda okukola naye obudde bukyagaanye yakola 1000 men in suit naye tambula eno gye yakoledde Kenya singa gikoledde wano era yanditambe Kenya like it did not go well teyavaayo nga bwogisuubira abantu abakola amasuuti mutandika okukola essuuti zaffe abanene nze jangu onkoleko essuuti beena nnyumira nina bamasavu kuba kati ngolaba bano gye bakwambaza mu AI wanyuma kitegeeza ki mu AI bakozaamu nedda bakusala olubuto ne bakusala zino embirizi ezeereeze ne bakitegeeza banne baba bagenda okukwambaza amasuuti naawe sooka okirowoozeeko totta bizinesi z'abantu lekakola bintu bya kisiro genda leero ojja kwogera bannange kola wekka Kasuku mubeere bulungi mweraba sooka ojje tukole ate munnaye ogambye ŋŋende nze ngisimbula n'empitamu Zubeida mazima gwe lowooza nti kitaasa bizinesi z'abantu toyasama jawo ebyekisiru gwe ng'omuntu tonyumira suuti zino engoye zo oba bafune essuuti ng'eringa t-shirt zo naawe kubuukake naawe nze ŋŋenda olwo tosobola linnyirira musajja yayambala suuti n'enyuma eyo fitina yammwe gye mwali mutambuza mwe mulowooza nti musobola otumalamu amaanyi mwanyiiga olw'okuba wuliriza Natasha yaŋŋambye wuliriza kyenkunyonnyola Natasha yaŋŋambye that daddy said that suit was very nice don't mind what people are saying Natasha yennyini Natasha gamba amazima Natasha ayagala nnyo sanyusa abantu bambi ye baleme nnyiiga anti enjawulo eriwo eriba eti gwera kootategedde yes ye yagambye muzeeyi ye yagambye daddy yakulabye nga mukulu munne kuba kati jjukira ab'emyaka egyo oba onyumye jangu nawe bikole tekisoboka nkwegayiridde kanjikumemu nve wano basayime ab'emyaka gyo bagaye nti wanyumye just as simple as that olwaki olowooza abasajja abakulu abali mu kinaana be baga nti wanyumye wababade bakyafaayo tebalina gwe bakakasa naye munaate tuli ensibisimu kati lawe Zubeida omanyi nti Saimo tanyumirwa t-shirt bazambala tezimunyumira abanga omununemu ebyenda namulabye BBS bamulekera show ya Saturday gye yakolanga n'enamba kye yali ayagala naye alina ke yakoze yaintroducinze aka WhatsApp abantu bateeseza ku WhatsApp n'asoma ako akantu tekaddusizza show fedda bwe twabeerangawo okedde ku makya Ruth taliiwo Kayima taliiwo ng'oleeta ekiboozi ky'ekisiru ng'ota amasimu nga batandika okukuba ng'otwaliriza ku ogenda olaasha ewedde naye bannange Simon BBS emwegezaamu oba ekiseera kimuganyuka kuba gwakola naye yagenda naye alemedde ku main ando gwe yakaleeta ndaba ali lubuto aliwa ono Shadia ali lubuto okulu luzibu kitegeeza alina okugenda maternity leave ya myezi 3 olwo omusajja afa asigaddewa
Gambye emirimu ennaku zino guno omwaka. Sayimo ajja akantu akabeereremu ddala eno. Kubeere ku ebintu bya mainstream alabe bwabita. TV emwegezaamu. Emwegezaamu ne waliwo oli omukyala oli. Aliwo. Ono omukyala yalwala skin. Mukyala ki? Yani ono gwe wakyaza? Atera otuula waawo. Naye omwana oyo yankwasa ennaku. Obwo obulwadde. Naye gwe obulwadde obumanyi. Abantu balina endwadde Zubeeda. Naye bambi olaba yaddawo. Ate akyali mulwadde. Kati ekyamuyamba kimu nti yategeera ekimuluma. Luli baali banoonya kimuluma. Iraŋŋamba Kasuku kati olaba ne be kuba kunkola era olina kunkola mpola. Katwa kyabiteera ddala. Naye gwomanyi obulamu nga temuli kwegatta. Bantu babeerawo ate kati abaabivaako abangi. Abo bali ku buzibu. Nalabe gundi agaserebeeti teyeegatta Doreen. Kinasaasira. Mwamaze emyaka 2 teyeegatta naye mutyabayo mukwano gwe ndaba aseka. Baba balimba. Alimba. Namulabye Doreen maaso ge nga nange ndaba alimba. Omuwala yaŋŋamba. Yalayidde n'agamba amaze emyaka 2 teyeegatta. Nze omwana linnyumyako naye naŋŋamba nti waliwo wootuka ng'owulira ekintu kikutujja kiti. Ng'olinga awulira amafumu. Amafumu g'entalo. Ng'oyoya buyozi. Oyinza n'okukwata omuntu awo ng'owulira kikutujja. Atwala eri ebinnyo naawe. Omanyi abakazi abamala n'emyaka 5 nga abakazi basobolera ddala nno. Omukazi asobomala n'emyaka 3 nga teyeegatta. Abantu abo bakola gye bayita self pleasure. Kati omukazi yenna bw'omulaba akola ebyo ewuwe tolyayo. Lwaki? Anti beesonseka ebijiiko, beesonseka biriŋŋanya, beesonseka ova. Ova kinene. Teka gundi naawe teka kwogera bintu bya kisiru bannange. Ova alaga weeri gundi ogiyita puulu. Olaba esindika mutwe. Omutwe. Eri ebeera ng'etuuse. Anti ate wano tewakitetuuka. Yasamira. Uliriza ono. Kati era abo b'owulira abo sibasiina musajja. Bw'okyala ewuwe tolya. Ebijiiko byonna biba bya. Ate mirawo. Gwe nja kukukuba. Kuwulira mazima. Ate bw'okyalayo otuula ku luggi. Lwaki? Bw'omulaba ggalawo abo abaana. Leka bannange nvaako. Ayinza okukwata. Celebrate. Ayinza okukwata. Ebya celebrate kati walaba Prima tugamba celebrate. Ni Prima. Yagamba guno mwaka agenda kuba celebrate. Twazeemu okulaba ali ne Josted. Prima alina omusajja. Baye mumanyi si muna Uganda. Naye baabayo bye yeekola ne Josted ng'alina omusajja. Bawe tamanyi Luganda. Obwomu bukyamukutte. Ebyo bye beekoze. Yaŋŋambye gundi balanga show ya Valentine. Ebyo byakola ne baba balanga show tekijja kukkirizibwa. Naye nalabye balinga badde tebeekwatako nnyo. Awo tebasobola kuvaawo nga tebeegasse. Mbu beekyawa naye ne basigaza omukwano like their friends. Naye kati kye twagala obuuza bino ebigambo byonna bye yali ayogera. Kati abantu nga Prima be baleetedde abakazi obuzibu. Bakyukanga budde. Ojja n'ogamba musajja mubi nnyo, talabirira baana, deadbeat daddy, ate wuuyo tukulaba. Nanti yamala nakkiriza n'alabirira abaana. Omusajja nga teyakomawo tugamba nti kati abalabirira. Abalabirira era ye Prima abaana babamuggyako. Abaana kati balina taata waabwe. Babeera ne taata ye babamuwamu buwi. Prima kati abeera yekka. Baaba. Nalabye abantu ate abaana basinga nnyo kwagala eri wa taata waabwe. Anti bagambye oli maama waabwe eri. Bamuyise Hindu. Yes, bamuyita Hindu K. Abantu ne bayomba. Mbuki. Waki bamuyita Hindu? Ye mami Hindu. Akanyampya jjula. Yabazaala akajanja akabali ku mabina. Abantu empisa, abantu manyi wano mu kalisha ya Uganda. Empisa zaaki? Omwana alina okwongera kala aka aunt. Ate kyetaagisa. Kuba oli mukyala wa taata we. Anti mukyala wa taata we si mukyala we, ate si maama we. Omwana akole kyayagala. Ekitiibwa olina okkiwa ono nti kale okitegeera n'ogoberera amateeka wano. N'ebyo ebyagajja. Omukazi wamuwasa yakulabiririra omwana lwaki aba amuyita erinnya? Amuleke tamulabirira. Amuleke tamulabirira. Kati gundi alina abaana 2. Prima. Hindu yabeera nabo yabalabira ate bamwagala nnyo. Lwaki baba bamuyita Hindu? Ate ye Hindu. Balina muyita anti. Omwana okujjako nga ye yeeyagalidde. Nze sisobola kugamba mwana nti oyo omuyite mami. Alina muyita mami. Nze mutabani wa Namukasa sisobola.
Era omwana bakeera ku macha n'akuyita Shamimu. Ne bino betwesanga wano. Mungatandika mu anti Shamimu. Omwana alina okwogita anti Shamimu ajja busima engolo. Zubeda. Njaka sima engolo. Nicholas buuza ku Zubeda. Tosobola. Oyina okumugamba Nicholas buuza ku anti Zubeda. Njaka kasima engolo. Ng'omukuba yaki. Taata abeere musiru abaana tetugenda baganya. Naino niko gwe yembamu akusinga obuwanvu. Era ojja mukuba engola agikuddize. Banga okimanyi. Nnyo obutwa n'enfa. Ajja gikuddiza. Nicholas n'asinga obuwanvu nnyo obutwa n'enfa. Akusinga obuwanvu. Mbu simumanyi Nicholas. Ndowooza gwe Niko gw'olaba owulira muwulire. Naye nze kye ŋŋamba kiri beekiti. Abaana baleke bakole ekibango. Ate n'abakazi abali eyo. Ebyebitiibwa bijje ku baana bo. Kati olwo abaana bo batwale eri gye banaawa ekitiibwa. Era anti kati ekyenjawulo ekiriwo. Batwale gye banaawa ekitiibwa. Awuliriza ekyenjawulo ekiriwo ono ali waabwe. Bali abawala bali waabwe. Ewa taata waabwe. Kati Hindu. Lwaki wali ondeetawo? Just bakigozi beddira ki? Ye bakigozi baba beddira ki? Njovu. Njovu? Ndowooza njovu. Wena yogera by'otegeera. Bakigozi baba beddira njovu. Nyinyonnyola Hindu wa njovu. Lwaki waleeta atali wa njovu? Lwaki tewasalumu ow'enjovu era? Anti kati ekiriwo kiriba ekiti. Kati waliwo gye bayita opportunity cost. Kino benkikola oba benkigula. Nendeka kino nfiirwa ki nfuniramu wa. Kati oteeka ku minzaani. Kasuku omukazi akulabiririra abaana. Talabirira abaana abaleke. Ojooza siba kati Kasuku ng'enzunga gy'ozunga. Ofunye omukazi nga Hindu. Omuwadde abaana. Osanga basanyufu. Tewali alina kinuubule. Abaana bo bali bulungi. Oyinza obutaagala abaana bo bawe mukazi ng'ekitiibwa. Nze sigamba nti abaana tebamuwa kitiibwa. Ekitiibwa balina kimuwa. Naye bakeera ku makya nga bagamba nti mami waffe tumanyi omu. Mami Prima ye mami waabwe. Ekyo kiri okke. Ye mami waabwe. Ekyo kiri okke naye baba addressinga Hindu balina muyita mami. Oba anti. Okujjako nga be beeyagalidde. Naye kano akajanja bano sisobola kiteeka mu mwana. Kuba oli si maama we si anti we talina bw'amuyita. Ye naye omuntu yenna alabirira obulungi abaana alina osiimibwa. Kale ate olwo abakozi olaba abakozi be tuyita amannya gaabwe ng'ate otandika bino. N'omukozi omwana alina muyita anti. Nedda si anti we keka akajanja n'akamanyiiro. Okumwadressinga kitiibwa wano mu Africa kalikya va ku ebyo ebintu by'ekisiru. Omwana olwomba omutandise okumanyiira abantu abakulu. Nze wamma kye mbagamba tokaka mwana. Abantu tebakyagadde. Tokaka mwana muleke omwana baasalawo n'aga because waliwo omwana baabeera awantu nanga buli omu ayita mami n'ayita mami. Okitegedde bw'aba asazeewo nti tajja yita mami. Oli si maama ng'asalawo ng'ani ku myaka emeka. Ye nga ye. Nze kati nze ondaba wano. Nze sobola kaka mwana wange kuyita atamuzaala maama. Tekisoboka. Ng'ate yali mu balabirira awo. Awo abata. N'oleeta ani? Tekisoboka. Ano Kasuku ebyo ebintu oli mu kajanja olw'okukola bye omukazi gw'olina eka gyali. N'ayimuka n'agenda ng'olina okuwasa ate omulala n'abeera mu baana. Tunaaba tuwasa buli kiseera. Waliwo emyaka gye mutuukamu ng'oweetaaga omukyala. Tunaaba ku ekyo kyokka. Abasajja balina emyaka gye beetuukamu nga beetaaga abakazi. Wamma abaana mwe balekera eddembe lyabwe bakole nga bwe baagala. Ekyo kati ne Hindu oyinza osanga alyoke nakyo. Kati Hindu ku myaka gye wuliriza. Hindu ku myaka gye okalaba kakyalabika bulungi kafiga kakyayikutte wamu. Ayagala agende ng'ensi yonna bwe muyita mami. It is okay. Atabyagala. Yalabirira abaana abantu tebakisiimye. Kati ate bandimuyise baby. Kuba bba wamuyita baby. Sweetheart. Anti kati abaana bo ate bayinza muyita sweetheart. Bamuyita sweetheart. Balina muyita anti. Kuba si anti waabwe. Oba mami Hindu. Si maama waabwe. Mami Hindu oli maama. Ulima maama. Tawuli abasajja abakazi bamuyite mukyala taata. Kuba ekyo kye kituufu. Kati waki ekyo toyagala bakimuyite. Omusajja bwe tufumbirwa bwe nzija n'enfumbirwa ggwe n'abaana. Abaana either balina okuyita daddy kuba oli taata abo abapapa. Nedda. B'obeera daddy. Nedda. Tewabiwulira wano nga babyogera. Nze bye sibitwala. Era oli bwajja tampita. Daddy bali papa. Saagala kumpita anko. Saagala kumpita daddy. Kasuku. Ekinene nnyo ayongerako Mr. Kasuku nga mpita bw'atyo. Mr. Kiwulira nga kitiibwa. Kati bano bamuyita Miss Hindu. At least. Mrs. Hindu. At least. Baleme kubuzaabuzibwa. Oli si maama waabwe.
ono sinza akuzaala sinze nkuzaala Mr. Kasuku tujjewo enkolagana ez'ekisiru nze kizoke ne baba tebakuyisa tata naye nga balina ekitiibwa kyonna eyo bagiyita emotional manipulation balina okuba nga balina ekitiibwa abantu babeerawo simanya biki wano Africa ebintu byaffe bikola bulala omwana sinza kumukkiriza gwe kuyita oyagala otuddaawo oyagala nywa soda omwana najja daddy siri daddy I'm not your daddy leka nywe soda yange kiriza okuyita daddy oyinza okumuwa ku gundi kunkwasa buvunaanyizibwa butali bwange ekyo nga tetukyagadde nneekyo ekyo kye mukoze nga tetukyagadde naye tetukyagadde naye omukyala akubyemu kapapo kalungi lilac kala bagita lilac eyo kala bagita lilac mbadde sigimanyi kibambi kati mpozi gwe ebyo byolimu giyita lilac naye ali wamu omubiri gukyali wamu aye atanakuse tennamukubanyi akola mulimuki alinayo ku baana naye se osobola osanga omukyala ng'oyo nga tazaalangako wadde n'oma nennaku zino abawala tebakyagalira ddala zaala abaana babadde babeegezaamu batta obazaala n'obulo balya omusajja ng'ogoba mugoba emisinde amaanyi matono g'okudduka nasanze ojji wange omugoba masopulu n'ekkwata nasanze ojji wange tazaalangayo wadde n'omwana n'omu atya naye ng'akutusa olukutuka nga lwaki aba akutuka atannazaala namubuuziza ekyakusuula amabeere gwe atazaalangako kiki bagayonka abasajja ate bakulu bagasikisa busungu dokita yagamba omukazi oba azadde oba tazadde ebbeere ekiseera bwe kituuka nga lyaggwa ligwa naate waliwo omuntu gw'osanga ng'azadde abaana nga liganyuggwa ng'ebbeere liganyuggwa nganzi kati gwe sooka wejjeko nedda mukwano wejjeemu effitina anti kati Zubeda effitina terina weegenda kutuusa Kasuku tetukulabangako mu t-shirt tulina kipimiraawo wano oyambala gano agagoye aganene bwe tulina oppimira waliwo omwana ajja n'ayambala t-shirt nga tali mu kaleega ebbeere nga liri kuli nga liringa erimu akati ng'ennywanto eri wano ku mutima gw'ebbeere wano si eno waliwo ennywanto gy'onoonya n'ogiraba ng'eri eno wansi n'omugamba ennywanto waki eri wansi eno ennywanto ng'eri wansi ate ono ebbeere litunudde wansi things fall apart kinu wachebe ennywanto ng'eri ku things fall apart kinu wachebe byebiki ebyo kinu wachebe tomumanyi tiwasoma literature nze saakola literature waliwo omuwandiisi ng'amuyita kinu wachebe yatunulanga wansi alina akatabo ke bakayita things fall apart abakazi ennywanto olumu zeefunya kati omwana oli omuwala yakazaala abaana abo bana naye ebbeere likyayimiridde liti kati ye disadvantage alina ya feesi nkadde lwaki takwata ebbeere n'alizzawa naye kifuba kikyayimiridde be papa ate era kati at least feesi ate ogivaako n'odda ku bbeere ate waliyo n'abalala azadde abaana bana akabuto nga kaddawo munnange wali abakazi abatagejjeza mbuto ng'akabuto kaddawo nga buli wagira bw'ati asigala yeye n'omugamba mukwano kiki nga yeye original made ye nga online bwazaala ne bwakola abawala gye bali kati ate n'ogwa ku bano tazaalangako ebbeere lyagwa olubuto lwamwereega nga luyise n'omugamba eyo emmere yonna olya yaki naye waaye bagamba tekiwoomera matama abiri nayina kyali wange nga ye olulaba ku muwala ayiseyise ebinenenene ebyo beebityo nagamba ebyo ebinyamanyama by'okwata booti ng'ayagala binyamanyama nga tayagalira ddala kumanya ng'ayagala ekinyama naku zino abakazi bonna bampi sha akatale akaliko k'abakazi bampi abakazi bawanvu ennaku zino abakazi bampi abakazi abasinga kati bampi era kati nakitegedde nti kati akatiba kati akafuluma keeko kaba pigimi kale ba dwarf walaba Snow White and the Seven Dwarfs munnange nakoowa waliwo emboozi waliwo firimu endala ya Snow White eyafuluma erimu ono gaayo oba yetho oba muganda we mu bino bi Seven Dwarfs mwalimu ekikazi naye nagamba kati bw'okikwata bwoti n'okikuba black kiba kikumazeeyo
nga yeggwe wennyini nnyini. Tebinyumye. Lwakuba kyo tekyali kisiraamu. Tebinyumye. Kibinyumye. Binyumye abantu banyumiddwa. It's a Monday olwokuna kulonda. Tugenda mu kulonda. Eyo public holiday byaddala. Public holiday ku lwokuna n'olwokutaano. Hata atya muzeeyi yakoze kyaki. Njagala kukwata buntu mangu naye kati era eno wiiki tugenda kukola. Kati Thursday kulonda. Friday tulina okuteekayo obuntu. Friday tulina kuba live. Tutya. Okuva eri ku Electoral Commission. Abantu nga tubawa results tebannaba. Naye ngenda kukuba nange ku masimu ndowooza we kituuse. Hey, kwati abalabi ba Kasuku naye internet yene baako. Naye ani agenda obbiraba? Anti ekyo nakyo kibuuzo kiri awo. Mpozi obadde obalira b'e Bulaaya. Pozi. Kubanga tugenda kubanga tulaba TVka. Bwe babala bwe tulaba. Kati internet ng'evuddeko tetulaba Netflix. Tetulaba Prime. Tetwewuliza. Tujjako okwekubira. Era tugenda beera waka. TV. Kubeera ne bw'onaatambula abantu tebajja ttambula. N'agamba oggulewo business abantu. Abantu lwaki bazze mu bya epozi beewandiisizeeyo okulonda. Anti oba olina okugenda olonde. Kali golonderawo? Nondera wali mu Mulimira zone. Bukoto. Awo wali wansi ku gundi ku awo essomero baliyita batyawo wansi awo. Wafunye akakonge mu Mulimira. Nze awo enja okulondera. Akakonge okalina? Mbuyina. Era ngenda nze ne Bbuula. Ffe twewandiisa awo nze ne Bbuula. Nze nondera Makerere. Kati bwe naamala olonda oddeeka. Njagala Bbuula akeere. Saawa emuzi kumusangewo. Anaasa otambula naawe Bbuula. Ajja kati wali ku kyalo tajja. Naye ku kyalo ajja. Lwakuba kati ate eri gye tulondera ewa chairman. Chairman namuvuma. Chairman si yadde n'akakongeko. Chairman Electoral Commission chairman namuvuma. Chairman najja paka ku ddembe. Nandoopa. Wamuvumira eri ate najja n'aloopa ku ddembe. Namuvumira ku Spark. Nga nkyakolayo ne muvuma awo nga tugenda mu bululu bwa LC. Chairman yo ssebo twamunoonyanga otuwandikira ebbaluwa ya LC. Nga ssebo ali mu bibye. Kati bwe wafuna chance nga chairman omuswama nnya za kiro. Oba ku 12 ez'okumakya. Chairman balina amaanyi ku bbaluwa eyo. Kati nga nvuma chairman waliwo yali azze omwesimbako nga nvuma chairman. Naye chairman akalulu yakawangulira wano we bati. Najja ndoopa kati okuva olwo chairman buli we mmusanga ebukoto eyo. Antunuulira ati. Takusonyiwanga. Ebivumo bye navuma chairman. Yandoopa ewa Bbuula. Yajja paka waka. Bbuula n'angamba Kasuku chairman abadde wano. Wakoze eki? Kati gwe tokyasula wano nnyamba nsaasira. Ne mga Bbuula siva ku chairman. Chairman oyo yatumanyiira nnyo. Nanneegayirira. Yagenda okuna ku makya. Chairman mugamba wageze wa Bbuula. Nampeereza ka message. Bbuula bwe yagambako n'omuddamu. Bbuula nampeereza message Isaac ankuvuddeko. Naye kati bw'oba ojja eno ŋŋamba nze ne sitabaawo. Nenvaawo ne nkulekera ekyalo ne weeyagala. Kati njagala Bbuula akeere yagende. Bw'amala olonda bayisanga 3 abeere ng'amaze okulonda. Ajjeeko afumbe. Gogende. Nze ŋŋende mu layini wali. Kati nze mbeerebeera awo. Olaba by'onooyogera. Benkomawo. Ate ndye. Muganda wange Bbuula. Ate lindako gogenda kukola ki? Nze ngenda kulonda na kujja kulya. Bbuula. Bw'omala oyoze ebintu. Bbuula yagula kino kibanga ki rice cooker bakiyita batya? Pressure cooker. Pressure cooker. Amanyi ateekamu akanyama. Nyakalyoka kajja. Nga ka boilo n'ateekamu ka black pepper. Kati gwe yabiyiga gw'oliwa. Yamanyi. Era bembeera awo nenga nti akaŋŋendeko ebukoto. N'omugamba Bbuula kati bw'oba onoomusobola ogenda weefula omukoowe ennyo omulwadde omunakuwavu. Isaac obadde ki? Nankale singa maama abaddewo saandibonyeebonye benti. Olinawo kanyama. Kantumye.
bambi nefule yebase kati nakati takuyiganga kasiteta aliko tokota walinganzi ate yanguwe ya pressure cooker natikamuka black pepper tewali mu bukulu eno tewali kintu kyansanyusa nnyo nga black pepper nali simulyangako babayo omwana womusanga bamuteekamu akatinitini black pepper yansanyusa bambi bula yamunteerako kolumu mu nnyama nenga nti ate nga akamere ka boyiro omwana oyo bula so bula wetegeke okufumba akatooka akalimu black pepper tasobola tambula nange ekyo nkimanyi kajja nze kansookeyo ate kati Kasuku olaba abantu bwe balina osigaza ate bba abantu wakati gwe osigazza abantu bakubalira ku ngalo kati ate nina sistange Ruth omumanyi sister Ruth siyo ne yatubuuzaako oba oyo mulala yababuuzaako waliwo eyatubuuzaako mu luseke nyamnyamu n'agamba yoyo sister Ruth ariko ate ye mukoowu tayagala mmanya ate oyanjagala nnyo ŋŋamba bino abantu be bakulowoozaako ndaba nga atayagala bimanya naye luli yalinga mpita nga tozze kundabako ku mulimu aka ebiri talina kyaŋŋambayo ayika okuba naye yakoowa ayizubedde abantu waki bakina batukoowa bweba bakoowa nzijamu tuli waŋŋamba ngondi nyazaala wayogera olw'Espanyola olw'Espanyola ekyana kyaŋŋambye nazaala yagenze ku last warning gwe wamutaddeko gwe kennyini ate last warning eyaki mukwano kavidiyo obujulizi omanyi oyogera ebintu n'obyerabira nazaala wamutadde ku last warning owange mane manyi nti owange nti ze nyinza omuteeka ku last warning owange wamutadde ku last warning munnange ndowooza kati onnwana balengera buuza ekibuuzo naye sijakwegoba mukazi kibuuze tunaawoza ndowooza bamugamba dda twakoowakowa ddensi omwaka bwe guba gutandika abantu beetuuza wansi buli omu n'abuuza munne but please this year talk to your husband do things differently please nga gwe bagamba bimuyite kono mune ate muneyo tuba tuwuliriza abantu babalowooza tugenda bikola anti otuuka wano nga banna ate foomu gye baleese endala kumbe eri bava kukubuulirira ogenda otuuka wano nga Kasuku yakyusizza mu nkuba ya bbi kati ate ayina ndala ate oveewo kati ate abantu otalinawo obannyonnyola nti nze obwedda sinza ayogera oli yayogera ate balina akantu ke batandise naye ebintu byama biba live ate biba live lwaki batemugjamu bintu ebyo ddala biba ate biba live naffe kati babibuuze mutyaba ne anko gamba munnange nze nkola bukozi ffe tukola tubibaddiza abantu bano bwe bamala ate be baagala biri si ffe so kitegeeza obuzibu si bwaffe nze nasanga omutyaba ng'atudde alaba sho tennafuluma agiraba ate aseka ne muza mutyaba kiki ng'ali ku shalaba okirabye n'abireka mu kigenderere ebintu si yangu etabeera live but some business tewali kitubeera tetulina nnyo abantu bakoze abantu ebintu ki kye tukoze nnyo ekiri awo tekiriiwo tewali alusi waliwo olaba munnayo omuntu ennaku nekkwata omutunuulira atudde awo ali innocent nga ndowooza kati ebigambo abeewaabwe bye banjogererako obwogerezi n'omulanga ali innocent waliwo omuntu gwolanoga ono agumye lw'abaana agumye lw'abaana ate bw'ayongerako bano abaana ba intaneti omugambo gwe bafukumuka ne Kasuku alina omukyala omukazi bannange mukazi wa Kasuku ng'alabye bambi kasita mumugumya kati olaba gwensanze obukulu mumusaasira olwo abaakula kati ate olwo be nnakula nabo abakumanya obuvu omuntu gwe balina osaasira ye bbuula musaasire bbuula bbuula tasobola kwogera bigambo 10 bbuula namulayo mu bintu kirungi omuyite naye tayagala mwanjula namulaba bbuula nina omwanjula n'awulira obulumi bambi ate bbuula nina omwanjula naye awulire ku byempulira gwe linako toyagala nse kube wekka abagaye kale muganda balinga naye awulire naye akiwuliremu anti bwe tuba twogera kale alina muganda we ate lwaki tebamubuulirira
ate nno nina waliyo omuntu omulala ye kwoli mulabako ye ne waba atudde awajula kuddukawo abantu be bajja abamanyi anko lwaki anko tayagalira ddala n'abantu kumanya nti amumanyi ngenze enkola ebintu ye Zubeida nze ngenze neekolakola ebintu bingi byeweekozeekoze naye munnaye ate ekyewuunyisa nina nko wange omusika wa jjajja waffe yaŋŋambye you are my best friend mwami Kyobe yavudde ku ki yankubidde naŋŋamba wano bwe bajja abantu tebakyavaawo takugabira ebintu byaba tobayitirize nkulira abazzukulu eyo waŋŋamba naye simanyi bakirowoozaako bali bakirowoozaako nina ebitiibwa oba bakulondera wali muntu era nali bwe nti kisoboka kubanga ali otuuse kwendera mwami Kyobe yaŋŋambye kuvadde obadde kale muzibuzibu naye luli wali muzibu mu bintu birala naye kati wafuuka kitagasa nafuuka ekyeneena naye ekyeneena nti ate kirungi toli ole yaliba onjagadde nnyo nfudde ekyeneena era yoyo g'oleeta ojja kajjamu ekyo kiraga ki omutima guli wazawi nedda ojja kajjamu eno atudde lw'abaana era mu bayimbi bonna aleesa azawi naye azawi va ku mukazi ate abayimbi abo balogo akawala kalina okuba kakulogo omukyala mugumu waali ekintu akikutte bull by the horns tuwemu time tunyumyemu ne madamu anti nze in charge bye biki nze njagala tuwemu time tunyumyemu ne madamu ye njagala olwalemu madamu akwatemu ku ccano naye ogeokera kojagala madamu yakuttemu ccano naye nga buli ennaku yonna giyetereka obwedda nga naye yeekyaye naye ate ye anyiiga mangu abantu ajja bavumira ddala ogerosanga tolaba nti nze mbagumiikiriza ajja bavuma ate kati anyiiga mangu ate alina entondo kati ayinza osalawo ng'ali ku live n'alaba yamuvunye omu n'agiyimukako n'agenda nabagamba mubyerabire mubirabe ayagala aveyo yajjaji mubirabe mutumanyiira n'agenda bizinesi tasobola gisobola eno bizinesi yetaaga abantu bagumu nalaba mamijje neŋŋamba akantu katuuse we kanyumira kati awo mamijje we nategeera nti mugumu. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Shalom welcome to Shalom 256. Omalina yaina mwechirimu. Welcome to Shalom 256. Tugamba it is happening. It's happening bwe tugamba. Naseka. Natandika ebibuuzo. Nengamba bannaye. Awo otegeerera omukyalo omufumbi. Mutyaba aliwa? Mutyaba yagenze. Mutyaba yalaze. Mutyaba abeerewe mulabira. Ewa. Ewe. Waki agenda wuwe? Agenze kwegatta. Kati olwo alabika mukazi wamuweereza message. Naye Mutyaba alowooza abantu basiru. Kubira ku Mutyaba awo. Amuweereza viewers. Mukubire batuweerezeeyo wakiri ku gundi. Omukyala atuweereze. Mutyaba amuweereza viewers. Ojjukira oli omukazi we yasiika ebyokulya. N'abyeriira. Yabiwambwa asikaali. Mutyaba yabiri. Oyo mwana Mutyaba endya gy'alyamu ogimanyi. Ate Mutyaba talya kikyali kisiike. Kyokka bw'aŋŋamba mbu ye ayagala ssala lubuto. Kwe kubunduka olubuto. Mutyaba. Owaayo kati muli ku ki? Mulina omukyala ate mwemuze mu byakwegatta. Bagaye bakuweereza viewers. Nkulabye kudduka nansawo nga weenyiga nga sitegeera kiriwo. I'm a multitasking person. I multitask. Kati amataago gabadde gatuuse bakole batya? Mukazi we era takufumbidde. Akyeraseemu ekiwejjo kyekyo.
Mutyaba fucking shit. Mutyaba fucking shit. Ala Mutyaba. Galye. Mujeko. Naye nze mbeera mulaba alako okuba ayagala ebintu ebyo. Ayagala ebya sex mulaba nange. Kati ekyo yongeddeko kyaki? Ezo enviiri ezo z'abantu beegatta. Ezo enviiri za Mutyaba abasajja yenna alina enviiri ezekutta awamu. Mpereza ka flying tulabe. Kakwata nga kyose ni beti babi ekisiru. Yakakwata ate. Yakakola ati. Kadda wano oba kadda ku mutima? Kadde eno ku mumwa. Flying kiss ze bakuwadde. Saagala beewaka babeereyo nga bagumu. Beba alina akayimba ke. Alina akayimba kakatandika. Bekatagiri entuufu neegabiika olugabiika olwo. Neegayonka. Neegamansa. Sitegeera luyimba kye lutegeeza. Amagi. Naye tunaakola. Naye ggwe laika bwali edda nga okyalina laava entuufu. Olabika weemoolanga Kasuku. Kuba kati olaba ku bufere bw'oliko okyalimu akeemoolamoola. Ng'ate tokyalinamu yadde laavu ennaku ebbiri. Edda obuzibu bwe nayinanga nze bankwananga. Bakwana. Nkulaga ebifaananyi nga nkyali muto. Bakwananga. Kuviira ddala mu ssomero. Bana bashuga mami. Kuviira ddala mu ssomero. Nga ndi mu siniya 1 nga nkwana ali mu siniya 6. Bambi. Kuviira ddala mu ssomero. Naye bino byenzize ngwa ku bantu nga ggwe. Mwe mumbonyaabonyezza ne munfuula omwasamu. Nesewo nga wansanze ntudde awo nsirisa ebyange olulenzi. Ate bw'osanga ntudde kati nga nawe kenyini oyinza okweti. Kati naye bw'osanga ntudde nga wano. Sinayimuka olubuto telunajja. Olubuto olwesazi. Olaba olulenzi noga nkirya. Nendyoka nkubikkulira ebbwa ly'omumwa. N'olyoka obikkula bw'oba tonnayogera omuntu alaba omuntu. Nendyoka njogera ebyekisiru. Kati ko tewalaba bwe nali ku State House. Nakulaba. Waliwo neyaŋŋambye mbu ekya State House teruliggwa. Ate lusobola. Ate galimatooke nti buli nnyumba ogasanga ne bw'oba olina olubu. Waliwo neyantadde ku lisiti y'abaava mu Bannayuganda. Mbannayuganda? Mbw abaava mu Bannayuganda mbu yangasseeko. Mbadde manyi nti tokyali Munnayuganda. Neŋŋaana basesa. Omwaka wagutandikidde mu Jjiya. Nomanyi guno omwaka twagutandikidde mu Jjiya. Wandaba mu State House nga njogera Oluzungu. Ate bw'oba oyogera Oluzungu omuntu anyuma okukuwa ekifo. Your Excellency. Naye kasita ovaayo. Ne ntandika Oluganda. Kasita wavaayo omanyi wali ng'oli mu kwogera buli omu ng'aga ne Kasuku yeetaaga ekifo mu gavumenti. Bwe wavaayo. Buli omu n'ajjukira nti waliwo n'abadde batandise omanyi bwe baba nakkuba batandika bee batyo. Ogenda balaba. Akati kasita oli atandika mpola ebyo ebigambo bagenda muwa obwa minisita. Kasuku bagenda muwa ekifo. Olwo banoonya we bakkubira. Tewali kifo kye bagenda kumpa temunkuba. Sirina kifo kye ŋŋenda kufuna. Kasuku agenda sigala YouTube. Nagendayo omulundi gumu bukyanga nvaayo siddanga mubbawuliza. Byakomaawo. Munnyambe mundeke. Batandise ogenda biraba nga bijja bingi. Siyina kifo na kimu kye ŋŋenda kufuna bassebo ne bannyabo. Naye kati bw'okifuna ate? Tekigenda kifuna. Teri kifo kye ŋŋenda kufuna. Ngamba Mukama bw'akuyamba n'okifuna. Teri kifo. Bawenze ekifo. Nze wa Common Man's Party. Baleka aba NRM abawagi ye bannaye bino ebadde bigenda mu maaso bino ebya online rally. Ate nafunye amawulire ate waliwo abasasula aba NRM babuloga ba NRM ate batukube. Naye ebyobufuzi biri mu ggwanga lino. Bwe bityo biri buli mu bizinesi buli. Kuba nagenda olaba ng'akawunti ezimu ezivuma ogenda ogikeberako eriko bubeezi ebeera baakagiggulawo. Nga teyina yadde follow. Teyina wadde follow teyina king eriko akafaananyi ka principal. Nentegeera
waliwo bakubuzaabuza babuzaabuza abenkyukakyuka be bakuliko olowooza nti tebalina buzibu bategeera nagafunye kati kye bakola ekyo bo balaga bakiyita batya ekyo reverse psychology kati gw'osigale ng'odduka waabwe okitegedde oba waliwo agezaako oba okkirize nti obawagira soka ove ku ekyo oba waliwo aloobinga wabeerawo aloobinga nga pulojekiti eyo tagiriimu ayagala ate alaga omukulembeze nti bano abaana babaweeyo kasente be bakola bwe batyo bennyininyini be bakkuba bambi era kasita natandikola bagala muwa baminisita sibagala muwa kino ne kati gwe Zubeida sootulaawo nokkiriza mu Kasuku bagenda muwa baminisita ku basajja abakoledde NRM abali ku kitebe amagezi gange kandi toyinza yadde kubanga mukwano oyinza n'obutamalayo nnaku bbiri balwana naye obwa minisita mbusobola kati bwofuna obwa minisita ate kano akantu tuba tukyakakola tekyayinza kukola kibiri minisita ayogera atya bw'atyo kati olaba obwo mbagenze nange bubaddiza siva mu kantu mu ebyo kati ffe tutandike kale Kasuku yasalawo okugenda mu ebyo kati laba ali eyo omanyi nti nyinza okwamba minisita ate nengejja olubuto ne lwagala otulika anti oba otudde buli kiseera buli saawa wetugaa kati Kasuku yali kirowoozezaako n'agenda sisobola egyo emirimu emimu it's a lot of hard work empalana ennyingi ennyo olaba wano mu kantu awatali nnyo maanyi abantu baga nti sina mulimu empalana ejjudde ate nno kati ebyo kati biveeko gwe nkugambe nti essimu kati ezinkubirwako obukubizi egyaki Kasuku siinaayo nenkulaga message oli akuweereza WhatsApp buli lunaku nfunanga nsula ku street siina kyendya nza waliwo yangaye muwe capital wa miliyoni 2 nga kkubidde ate ng'ali serious ayagala capital wa miliyoni 2 kati awo nno olina osaasira bali abasajja olowooza olunaku afuna amasimu ameka naye tebagakwata abo waliwo abagabakwatira naye kati ffe abeekwatira owulira ebizibu n'olyoka oyingira inbox nga ejjudde ebizibu bakkubira oli naggamba Kasuku kale no waliwo kale simanyi oba waliwo omuntu ajja n'akuweeza message ng'ayagala 5,000 ekintu ekyo sikyagala waliwo n'abaagala abeera kituufu aba abonaabona naye kati waliwo abasabbuuni tonnabafuna bampereza ekitole kya sabbuuni kuba kati 5,000 sabira ddala emitwalo 5 leero benkuwa 5 ate enkyera obanga atamuyambye nange ekintu ekyo nkirabye wakirigamba nti buli lunaku ndi 5,000 mpaayo mpese mu nnaku 10 emitwalo egi ndabe kyenzizaako kati I don't know, I have phobia for those things kiringa mukazi agamba mbu talina airtime ku ssimu talina data omukazi ze n'amala nga nti mpeerezaayo data obwongo bufa kutya obeerawe mukoma ku zino gagga Wednesdays ajja anti ayinza okuba talinaamu tekisoboka waliwo gwe Kasuku leveyo era sikusuubira kwana mukazi agamba siina data naye gwe abakazi obamanyi oba mpoza baba bakopi tudde ffe biveeko soba kati Zubeida olaba osanga omuwala nga ggwe ng'oli kati Zubeida waliwo abakutiisa amaaso baga Zubeida biki n'alyoka akutuukako n'oyogera ebintu abawala tuba nabyeyo ng'omulaba omuwala w'amaanyi ayambadde kwegamba ng'olaba omuwala ye n'alyoka atandika okwogera ebintu n'ogamba amaanyi ne gakugwamu ennaku zino ssebo kati gwe tobeerawo kati bino bye tulimu omuntu ng'omulaba ayambadde amasuuti ayogera oluzungu lungi najja mu inbox yo ng'ayagala emitwalo egi amaanyi gonna n'owulira nga omugamba waki osigala oyambala amasuuti abantu olowooza nti olina ssente yimuka ogende okole okitegeera baako kyoyiiya ne baba tagenze kukola ayambala ebisaati byaffe anti kati amasuuti abantu baleme kumutereeza kuba nakawumbi nga takayina ekimugaana okukola gino egya wansi suuti eno lwanagyeyambula najja tukole agenda gakati kangende nkole nga bakasuku bwe bakola naye omuwala ajja n'akugamba nti bwana Kasuku siyina data siina airtime amaanyi n'owulira nga gakuweddemu kiringa basaba za nviiri enviiri baleke toyingirira abakazi anti wuliriza kati guno omulembe gwe tuliko anyway my belief nze belief yange omukazi alina okuba nga bino ebintu wansi asobola obyetuusaako enjala ng'asobola ozeekola enviiri z'ayagala ng'asobola ozeekola airtime ebyo ebintu ebyo ebisookerwako omuntu nga ye
ebimukwatako nga ye okitegeera ne bwe ziba ngoye ng'asobola ozeegulira kati waki nkugamba bentyo abantu baffe balowooza nti buli kiseera olina okugamba Zubeida nti njagala ssente z'enjala no omuntu ono gw'oli naye bbaawo sooka omutegeere oba boyfriend wo omanye nti mujjamu nti akasente nga toneeminze temukyagala kuneeminga. Okay, for me I find it weird. Oba otegeera waliwo ebintu omuntu byajja n'aggamba kati for example ennaku abawala bafunira ddala ssente omuwala ajja n'aggamba lino teboogera bintu by'amaanyi agamba nina ka bizinesi kange aka juice nga yakateekawo awo nga shadow nina ka bizinesi kange aka juice mbadde nsaba onsikemu miliyoni emu oba bbiri kati ebyo ebintu bwe bityo ne baaba akufera kati waliwo omuwala agga nti njagala genda out, let's go out, we have a good time. Ebyo ebintu okitegeera kati awo owulira nga takuyingidde nedda kati awo olaba nti ebintu okitegeera kuba kati wano you're both involved wali omuyambako ku personal growth naye omuwala n'akuweza message sinnalya jala ennuma kyokka nga wabadde naye eggulo n'omuwa $200 abasajja bonna ekyo kibanyiiza okitegeera kyegamba anze omuwala akyalumwa enjala mu guno omulembe sinyumya naye emboozi era kasitompereza message nti sinnalya naye kati ate ennaku zino inbox yange ejjudde basingo maaza bambi akuweereza ekifaananyi waliwo yaŋŋambye kati yampereza ekifaananyi ky'omwana we ng'asiba enviiri n'agamba taata we yabula omwana yali ku myezi 3 taata n'abula bamugamba yagenda Germany yaŋŋambye erinnya omwana yasiba enviiri omwana asiba nviiri naye kwali muto naye asobola osiba enviiri omulala nampeereza inbox yanaya wasinga maatha bujjudde mu ggwanga lino basinga maatha bali buli wamu naye ekizibu kye tulina kyokka kiri kimu ekisinza obbonyaabonya abasajja ennaku zino ne bakyuka nnyo naddala nga bakwatagana ne basinga maatha wayitawo emyaka egi ng'afuuse comfortable ate n'atandika okumanyiira neyeerabira nti wano gw'olabirira n'omwana we tokyongerako ge mazima ffe twakula jjajjaffe atugamba omuntu akuyamba tosobola muyisanga kiyenje okitegedde kati obuzibu bwe tulina ennaku zino entitlement omukazi omukwanye bibyo akkiriza kati osooka ove kwazze n'abaana omukwanye akkiriza zze bwe wamusanga si bw'ali kale katugambe gwe wamukutula naye kati reality eri nti akutuse n'asigala era ng'akutaddeko embeera ani amukutudde gwe wennyini kiteeke mu mutwe nti ono omukazi aliwo ati nze mukutudde gw'obeera nze tonkutudde nkukutuddewa abasajja mukutukanga ffe mukwano omanyi okujja amazzi ku mugongo mukwano omanyi okusindika omwana ne muyonsa ogajjako mujja omanyi okulabirira omwana omanyi olabirira omwana n'okeera ogenda mu haso ategeere munne anti kati kyenkunnyonnyola kati anti nze awo n'ensalawo nti gwe engeri gy'oli ow'eggume nze kaŋŋende ku bwana omuto kati awo ne tuvaawo kati ne tugenda ku single mother ekisinza ottabula single mother abasajja ne single mother ekisooka ddogo baloga nnyo okunyweza omusajja ekyokubiri anti wuliriza abasinga ekyokubiri ozze wano n'otandika okukulembeza omwana wo nze omwana wange batabeera baati nze mwajja buzzi mukwano mwajja buzzi nkubuulidde mazima babeera bajja buzzi wonna kyonna kiba kiriwo obeera wajja nze munaye omusajja w'abaana nnyamba n'abaana bange tolina kunnyamba anti olina okubeera mu layini abaana bange olina obbaagalanga ababo bw'oba tosobola bbangalanga babo kyova nze ku deeti esooka omusajja mbatwala out nendaba oba ggwe n'abaana muneeyagala nendaba nkusooka kutwala out n'abaana saagala ako kajanja kati abavubuka bye baatandise single mother bw'omusanga ng'akyalimu ku supu bw'ojja wano weefuula ayagala omwana we mwezi gumu 2 n'olyamu ky'olidde n'ogenda kasita nange bankulidde era n'ogenda teweesembereza kati awo no babeera bakyali awo babeera bakyali awo azze ewaka ali anywa n'alyoka akwatagana nate taata w'omwana
anti olwo amulabye azzeemu olabika obulungi anti alina owa mwana we obuyambi lwaki ate obuyambi era neeno n'abusaba ati kati oyo aba muyaaye ndowooza okiraba bw'aba kyenkugamba taata w'omwana akomyewo nga ono omusajja ono ono abadde ayamba anti ono omugambe kati taata w'omwana atandise omuwa obuyambi anti ati waliwo concentrating ku baana bawo benkuwadde kubanga kazi ogwo omuze gwe bemugulina eno nga bw'ojjayo neeno bw'ojjayo era waliwo omuvubuka eyakiŋŋambye naŋŋamba munnaye ndi wano olumu ssente zigula omukazi n'andeega ssente z'omwana gwe yajja naye naye nga nekitaye w'omwana naakakitegeera abadde naye awaayo ssente lwaki nze aba tampeweezaamu mukwano omusajja leka munuunamu nnyo ssente za mwana gw'ataazaala si kirungi nga yeetala omukulu njala anti yawulidde amata gamuleesa adduka omusajja omukulu ayagala okulya bw'atyo nammwe mulya leka kwogerera mwana bigambo ebyo byonna naye era asobola okukyusaamu tugende naye yemmere eriwa anti tulina gye tulaga naye tugenda sooka kukuba ssimu naye ndowooza tulinye booda nga lwaki tulinnya booda anti tugenda wayi genda kukubuulirawo naye kati emmere tugenda gireka tulina ogirya emmere tugenda sooka girya mutyabo oyogeddeko nabo babuuzeeko yogerako nabo ono omuwala omusiraamu gw'otera onnyumya naye emmere yaffe eriwa omuwala oli nno gwe baagobye yagambye bwe yagenze eggulu bwe yagambye jenkins abaŋŋambye eggulu wali bwe yagenze kusoma ku ggulu university kyokka university teziddangamu ne waki baba balimba waki tayogera nti bangoba bamugoba naye alayika n'afuna ekidda ayogererewo ekintu bangu naye hajjati oyo tugenda mu minsi nga bambi kibadde kikazi kinyumya nga kitunyumiza bagabye najja tadde yakajja abadde ayambala akakofiira ka black oli hajjati oli sofi waali ono abadde omweru omunene abadde n'olubuto abadde wano kyolubuto oyongeddeko kyaki njamu describingira oli amutegeere abadde ng'abeera wano kuba nalabye baleese noza manaje yatandise oleeta abantu be bambi naye tekijja kukola toleeta nnyo babo kijja kukola aleeta ababa banaamuwulira Wala bano bajatandika. Ffe banga letuludde wano. Tulabye ba manager ojja tulekawo. Oloza mtu akalaba namwandu ayonsa. Kati namwandu ayonsa olese waaki. Kati bakazi wetu bakolima. Noli omwana asimula mupya naye mupya. Kati ndabye asikali leero yabadde ng'atera obbikola. Leero tutuuse wano saawa emu nga wano yonna yatereezezaawo ddabya. Leero wakyuse. Ne mmanya nti kati ono manager yazze. Tasaaga. Simanyi avuga kano ka 10. Yenna nyine kana akamotoka kana akadde. Avuga nti. Kimala. Munyumizza nnyo. Kimala. Mutujjeeko. Kimala. Anko saagala olowooze nti wagula endogoyi zo zibeere eyo. Atula n'asala nako. Abanaku ne tubonaabona. Atuddemu nga chicken. Kati okimanyi nti nno mutyaba. Akaposition ka chicken. Ne waki chicken yatuula awo dodda. Nakulaba naye munene nange nagenze okwetega nenzirayo nno obusiru bwange. Ndaye video ku video. Nange nanga bw'atuula. Atuula. Oba style yakwetega. Okwetega ki? Musajja yeetega ani? Maama basajja naku zino beetega. Yakwemodola. Kiki kyogezaako tegeeza? Ndeka nnyo kutuzi. Wiki omwezi mwaka mukyanga gutandika ensi etukalakata. Ndeka nnyo kutuzi baddanga. Niba ne abantu temusaba kutukkiriza mu maachi atuuke nga mututadde mu kkooti n'okutuzi. Kimala bumazi. Tuli ku kali okalya ddakadda. Kale maachi ye mukirowoozeeko maachi agenda otuuka. Kyokka eri batukolimira. Mututadde mwaka kuva gugenze okuggwako nga mutuli bulala. Anko. Kimala. Tandikiraawo. Bwakinza mpaka n'akanene. Anti oli munene. Bwana ayagala anaatujjako. Katulinda akatogo. Tunanyumya ku bintu byaffe nanti nze mmanyi. Kale twali tulina onyumya ku mwami oli. Ne kati ngenda kukola nti awo. Kuki? Bye tubadde twogerako eggulo. Ngogenda kuzzaawo nze. Lindako.
tujjeko naawe emboozi olumu tuba tulina ebintu by'omugaso twalako nga tubyerabira wagambe kala kateteeka kala ki layiraaka kala ya layiraaka tekutabula anko neweerabira neweerabira ntuvudde wala manyi antu katono nnyo kabamalamu nejjukiramu nze ku lwange kye ndowooza anko kye wandikoze jjukira gy'oyise n'abakuyambyeko osasudde otya entuuyo zange tezeetaaga kutyaza amaanya sente mutambuze kuffe kwayitanga ali mu ŋŋendo ze newaffe yayimirira twamuwa amazzi aganywera wano talina gyalaga bavemu ebyo emisaaki n'ennyimba z'okukolima kati awo yali atiisatiisa mukazi papa guno omwaka tofulumyayo oluyimba lonna olulima kimala tatukubirayo thank you my fans katonda abaddiseewo bange kabundabiridde nnyo bange omwana oyo misaaki n'alyoka afukamira bannaye mwebale nnyo obuwagizi waki ofukamira ndowooza kati ku papazi bw'omala olyange era akuwa eviivi bambi mwebale kujja bannaye wala nzija bintu nzijamu bannange Executive Media. Focus, innovate, succeed.